Okay, Sport Trend kwe tuli ankomyewo neera nze siwumula ogwagwa geza kulabika nti fefeta mbuli ngeri yonayo nesoboka. Shibaholic yonayo na joli kunga Shibaholic mwena mukungane bino byamwe bibakwatako mutekedde okulabika nti mumanya bino Shibaholic mwena muje muli wali atolundese nga lukya. Ensonga nendeso olunaku lwaleero ensonga y'omukulu Nash Wonder ne Sheebah Karungi. Lusolo lutasugwa munde ogusose of course olutalo lwaliwo ko lwasparkinga muko ojukirawo Sheebah yakuba concert ye yali yennaku ebbiri awo ajategeka omukulu n'avaira nageza kulabika nti alumbagana Nash Wonder. Entrozo boli awo kaisewo lwakuba nti bamuyise ku concert ate bamuyise ku show kyekimogezeyo byonna wabula kirabika nti omukulu Nash Wonder kyali staunch mu bigambo bye avudde nalangira Sheebah Karungi obunnanfuusi enkwe n'okubeera nti tasiima agamba nti omuntu nga Sheebah Karungi abantu bafanagana kunga tubulira bamu kubagubya emitima gy'aba producer amu ne wesanga nti abava mu ndongo ne balekera kugeza kulabika nti bakolera abayimbi ne badda mu bintu ebirala ennyo naye agamba nti obula jatuuka time asulewo endongo yeesonywako okukola n'abayimbi abali grateful abayimbi abatasiima abata appreciatinga yagamba nti mu bigambo bye Sheebah Karungi ontasiimako yali n'akatono Nash Wonder gwenjogerako enkolagana ye ne Sheebah evaawo akatuddeyo katini nnyo ojjukira ennyimba za Sheebah Karungi ziri ezasookera ddala botogera ku Sheebah Karungi oli wa Ice Cream. Of course that was a breakthrough hit song jageza kulabika nti afulumyawo name introducing to the world. Of course lwakubyo omukulu Nash Wonder abobango ojjukira if you can go back to revise that song mulimu logo ya Nash Wonder abotuva yawo azai n'ennyimba ezdala za kubaawo. Of course Jordan yonalina atu yabaddewo omukulu Nash Wonder yabadde behind the successful songs as introducing Sheebah Karungi ono mu market nokulabika nti afuna audience oba na Uganda motegera. After that time yo mukulu Nash Wonder agamba nti abadde appreciated enough. Twebuza nyimba zino muyimbi dirwa ino claiming like dirwa ino okubanja credits okuvulyo muyimbi gwakwedde oluyimba. This is not the first time tujjukira Didi producer Didi naye yavayo kemabega kawo nga naye ageza kulabikanga naye alumbagana abayimbi agamba bakweli n'abayimbi tebasiima sawa zine inembera gye yageza kulabika nti ayitamu emabega kawo nga asolinga financially anaga abayimbi nga bakenzo bamubereddewo naye nga yakuba olimba lwa Kenzo. Of course kabuna mawanga ojjukira stamina Didi yaluddamu awo anageza kulabika nti aluwa energy n'okulabika nti buminga no focus stamina yafuuka ensonga. So this time round Nash Wonder musungu wavu agamba nti talaba ku muntu alina mutima muchafu talaba ku muntu atayagaliza nga Sheebah Karungi. That's why nti yagamba nti Sheebah Karungi ensonga lwaki talina na mikwano boli ya music industry ya Uganda nti atalina nnyo bantu bosobola gamba nti mukwano gwa Sheebah olw'emisaze embi z'alina. Nash Wonder still agamba nti ensonga lwaki nti Sheebah Karungi ne collabos ayina ntono lw'ensonga nti alemerwa n'okufuna collabos n'abantu abandi badde bageza kulabika nti bongera ku career ye okumuzimba olw'empisa ze embi. Sheebah Karungi gwenjogerako ajiweze ndoza katuli mwaka gwa kubiri. Of course okuva yawukane management yalegeza kulabika nti ekwasaganya endongo ye that's TNS w'omukulu Jeff Chiwa okulabika nti kati running solo career. So wakati awo kwisimu baddewo n'ebitegekeddwa ne success of course asobola kubuka ntuzogeddeko battle it was a successful score for Sheebah Karungi n'ebirala bingi basobodde okugeza kulabika nti akwasaganya. This time round tukomewo ku mukulu Nash Wonder target ye kiki kyageza kulabika nti atagetinga mu kaseera kano anonya energy na vibe geza kulabika nti afuna walipira oba mutufu mu ndowooza ze. Nze nyinza obutajja ne ngamba nti ntaze okuwa side eno but my aim is and my work is njiza nenkutira ebintu bino bina ku table nenkulaga nti this is this kino kiribo kinebo so kire gy'oligwe mu Uganda ogeza kulabika nti oba ne kyolondawo kyolaba ekituufu ki ekigenda maaso kyaddala nti bwenze nsuubira nti producer bwakeera ku makya omuyimbi n'ayingira studio n'akola oluyimba. Nash Wonder, all these songs yageza kulabika nga producing. I will appreciate him. Of course these were good songs, these were hit songs zawa Sheebah Karungi platform ne bifanagana ko but he was paid and ze bwensuubira nti zinezo n'ennyimba yasasulwa omuyimbi bwakeera ku makya n'agamba nti akuwadde work you've been bwenkubuuza ati nimugera kukola sente meka njaga sente bwe singa nkera ku makya n'ogukola n'enkusasula. I think everything is done. Lwaki ba producer bano balemerako nnyo kulabika nti babanja credits after doing their work. Right now Nash Wonder alimeddeko because mukusooka nali ndowooza nti ayinza obba yali bias ayinza obba yanyigamuko bunyizaawo Sheebah Karungi olw'okuba show yakola bulungi n'atamuyita ku show nga ndowooza obula byavaako obuzibu naye kati okusinza ku bigambo bye omukulu Nash Wonder alaga nti ali staunch era ali solid ku bigambo byayogerako
agamba Sheebah Karungi asuusizza okubeera nga tali appreciative mu mbeera yonna agamba tekina kiti mujjako yalina kuno olumu okera kumakya namuyisaamu olukomo lwa kasimu ne bandi bada mbuuzaako bubuuza namuga hey Nash oli bulungi bikimu kitambula bulungi Nash Wonder muntu alikamu wabula ennaku zino alaga nti agenda kwitinga endongo agiveemu adde mu birala olw'abayimu bafanaganako nga Sheebah abatali grateful oba abatasiima kino tusobola gezaako kulabika nti kikwasaganyizibwa so wano njagala tusinzire ffenna Abannayuganda abatulaba twebuuze ekibuuzo kimu tolabira nti I was taking a part now olekeka comment ko wano kiki di omuyimbi lwalina okukolera eminga royalties okuva mu muyimbi gwakoledde oluyimba omuyimbi producer asigala awuninga kyenkana kikulimba ono lwakoledde nze ndowooza nti oba oli awo writer omuyimbi singa okera kumakya n'owandikira omuyimbi oluyimba n'akusasula ssente zo n'agamba the song is good n'agamba nti oyagala ssente meka you're paid for that project unless nga waliwo endagaano ezirala ezikolebwa nti we are doing this project naye tugenda kurunninga ffenna nja kufuna bwenti ne bwenti mu future within this project singa ebeera successful naye muntu bwe batabanga tewali nzikiriziganya efaananako bwetyo oba ndagaano efaanana bwetyo omuyimbi singa okera kumakya n'ojja mu studio producer n'akukolera oluyimba tabadde behind it bamaduka n'alukuwa promotion n'ogyekolera n'ebya n'obyekolima bibeera successful I think producer oba oweddeyo so bwenjaga tusinze tulabe Sheebaholic anjaga endowooza mwe tulabe bwagamba nti Sheebah Karungi tali grateful tasiima nga tulaba nti waliwo abaana nga ba Rita dancer nga ye praisinga Sheebah Karungi mu ngeri esinga okubeera enjawulo mulaba nga na Queen we amugamba nti obola buli kimu kyeni music industry it has been Sheebah Karungi juzi yamunsanya mutale London mu battle namutwana nagezaako kulabika nti amwa exposure outside exposure yagamba nti ye birabe nabina babikole naye Sheebah Karungi ayamulonda mu bala ate nga side entuna nabala bagamba nti Sheebah Karungi muntu mubi so what's your take gwe kikyolowooza who is to blame Nash Wonder ina buzibu ki bafa kine Sheebah abafe kino kigenda leka abalaba producer ngaba Didi n'abalala bagenda okufusubira okuvaayo awotogera bino nga sibe bokka wabula ne Moscan naye era akyalina embiranye kitu n'omukulu Moscan akyalina embiranye kitu n'omukulu Lupazo so bemuko ebigezaako kulabika nti bigenda mu maaso Buzz Sport 20 kwe tuli afreza gemanya gange ogwange ndio gagezaako kulabika nti nkuwa latest updates mbeera yonna egezaako kulabika nti esoboka teweerabira subscribinga likinga teeka ka like ku share ku video eyo egezeeko kulabika nti ate yeeyongerayo etukene ku muntu omulala ennyo webale kulaba mbagala nnyo baganda bafe abaana okuva e Saudi Arabia abaana okuva e Dubai abali ku byejo mugezaako kulabika nti mukwasaganyiza muli badala bro sisters mubalegeza kulabika nti mukola kyamanyo kyemugezaako kulabika nti temukola temupowa temugwamu maanyi abali e Qatar abali UK Canada n'amawanga amalala gonna n'abali wano ewaka home base Uganda ebintu si byangu agosibwa kwa mannyo naye okulabika nti obeereza mu kulabika ng'onyweza ssente ewaka si kyangu otherwise mbagezo olunaku olusinga okuba obulungi ze mbasibudde Atlas Raymond muganda gwe mbadde naye ku kamera agezaako kulabika nti agattagatta buli kimu n'okulabika nga kitambudde bulungi nnyo ddala tujja kukwatagana omundu oguddako nga ne sate update endala otherwise nze mbasibudde.